olwaleero tugamba tutya okubeera omuntu ow'amazima honesty. Tujjukira tutambula mu katabo My Story of Building a Fortune in Africa. Ibrahim Muwanga Kibirige ayogera ku mazima oba obwesigwa. Naga nti obwesigwa, obulambulukufu, ensa, obwerufu bintu bikulu nnyo mu kutambuza business. Agamba nti ennono y'obwesigwa n'amazima taata we yagimussaamu nnyo ng'amuyambako mu mmwanyi. Yamubuuzanga nti kiro ziri mmeka? Nti bwe ziti. Osasudde ani? Nti gundi musasudde ne gundi musasudde. Kati ani ati atubanja? Gundi yatubanja. Aha, gundi yaleeta kiro mmeka? Taata we nga byonna byankola ki? Bira. Actually yanyumyanga ku musajja yayagalanga ayongeremu. Nzijjukira bwe yali mu kulonkinga akatabo kano yanyumya ku mbeera eno nga ali mu mmwanyi ne wabaawo omusajja yamugamba naye mwana ggwe wano lwaki oyogirira ddala kiro 7 zendeese gwe mugambe nti kiro ziri 100 kati ansasule wali kiro 100 nze nkwawulireko kati nga bakimugamba awo jjukira omwana yali ku minzaani wali kiro meka? Taata ziri 25 tyawandiika kakati nga taata yasasula omwana kyayogedde akati nga eno badde eno bagamba omwana gwe onookola otya ssente kati yongeramu awo nze bwe naleeta gwe gamba nti kiro ziri 4 naye ng'ekituufu ndeese kiro 25 agamba nedda sikyo sijja kikola n'anywerera awo n'alyoka akitegera nti olwo omuzeeyi bw'asasula ye ne bamutemerako enjawulo ekyo nga naye aga nti sijja kikkiriza. Abantu ky'obasuubiza gwe ky'obawa. Abantu bobaga nti ngenda kukola kino na kino na kino na kino. Olwaleero tubirabye. Abasinga kati bazze ku online tujja kukola deliveries, tujja kukola bwe tuti. Abantu ky'obasuubiza olwaleero ddala ky'obawa. Olibo oba omugayi nti nja kuleetera ebintu. Kuba kati business eriwo ya online deliveries babagambye ababooda beetikka bitereke. Kaakati omuntu wobaga nti njagala kino na kino na kino na kino. Ddala ky'obasuubiza kyekyo ky'obawa. Bw'opima sukaali awera akono nako kakulu omanyi bubanga obuntu obutonotono naye obuli az'amaanyi butandikira ku obwo obuntu obutonotono sukaali tawera. Olaba oli atunudde eri emicungwa giri emeka? Emicungwa 10 2,000 nti nteeramu kati n'ateekamu asuulamu bw'ati ogumu n'agusuula ne guddayo eri mu ntuumu n'abanga akuwadde emitwalo 8. Obwesigwa obuyina akawunga k'osiba ddala kawera bwe bagamba kilo 5 ddala ziba kilo 5. Omusolo ogwa revenue ogusasula awo we wali obuzibu awo we wakyali obuzibu mu revenue awo era olugira oti n'otetenkanya n'ogiroti amazima honesty kuba yakugamba nti buli lw'obaamu n'olubega awantu awamu ate n'ebirala tebijja kubalansinga. Katukomaawo olwaleero.